Ekyaleeta obuzibu mu masekkati ga Grace Khan ne Prince Omar. Grace Khan kwagala kujja mu lubuto ng'ate Prince Omar tayagala nga lukyali luto. Mbu oli ku Viki Exclusive. Thank you so much for subscribing. Akatambi kafulumya olunaku olwaleero anaye okusinziira bwe ngendo kakusensulira naawe kennyini nkakuwe okawulire owulire biki Prince Omar byalumiriza ebiri ku Grace Khan. Ekituufu kiri nti omwana wa Grace Khan, omwana wa Grace Khan wa Prince Omar angenda kuba mbikuwa byonna just ya subscribinga wano wa subscribinga watufu n'atannaba ku subscribinga kansooke nkusabe mukwano subscribinge ate video eno nkusabira ogimpere like ensonga zonna nzitanye bulungi nnyo. We are proudly sponsored by Biva Organic basanga ku Access Building Lubaga Road gwe nasumbuye batawanzibwe endwadde ey'enjawulo agendayo bakujjanjabe nga bakozesa eddagala ery'obutonde terina side effect ery'obulamu oba ery'omubiri gwo bakujjanjabisa eddagala bulijjo lyoyitako eddagala eriri emanjuwo eddagala eryaffe ery'obutonde litayina kwegamba bulabe eri omuntu. So n'olwekyo nja kukubiriza ogenda olaba omusawo mukugu Dr. Richard Senjobe era nga ono mukukutivu yafunye ne award emanyiddwa nga People's Choice Award mu kujjanjaba abantu. So akatambi kano akafulumya enkya y'olunaku olwaleero kalaga Prince Omar nga ali ku simu n'omuwala gwe bayita Esther. Omuwala ono gwe bayita Esther mukwano gwa Grace Khan. Abasinga kumwe mubadde mukirowooza nti oba omuwala ono akola mu kitongole kya bakiyita batya ekitongole kirwanirira eddembe ly'abaana munyambeko emisomo naddukayo. So ekyo ekitongole abasinga kyabadde balowooza nti omukazi ono oba omuwala ono ali mu phone call eno Esther nti mweyakubidde okukkirizisa Prince Omar. Wabula bw'onaawulira embiranye oba ennyonyola eri mu katambi kano nga Prince Omar yennyini annyonnyola kiraga nti phone call eno si ya ggulo si ya leero yaddako ya biseera biyiseewo emabega. Prince Omar waliwo wagambidde mbu kati bino sinze mbyogera tugende bulungi n'akagambo kaffe akataliiko kulumiriza mbu. Prince Omar yagezaako agambe Grace Khan. Grace Khan yagezaako ajjemu olubuto nga ndooza bafunyeemu obutakkaanya mbu Viki temumukwata bubi n'agezaako Prince Omar okumugaana kati ne bafuna obutakkaanya. Grace Khan n'agamba nja kubyekolera anja kubyekolera ndowooza n'agezaako oba oliawo ne kigaana. So finally Prince Omar nabeera nga bawukana n'omukazi oyo mu ndowooza. Omukyala Grace Khan ng'agamba nze nsobola okwebeererawo n'omusajja n'agamba it's okay. Kati bw'onaawulirizera gye kagenda katambula akatambi kano ogenda kizuula nti byenzijja nkugamba ng'olumu bibeera 100% bituufu. Grace omwana ono Esther ng'ayogera ne Prince Omar ku simu eno alina wamugambidde nti mwenna muli mu mawulire muli mu industry n'eyemu muzannya emizannyo mingi ne muzannya emizannyo emirungi eri ebifaananyi byammwe kozi nti amannya gammwe mumanyi bulungi Prince Omar erinnya lye talikoze nnyo mu strikes ne Grace Khan kyekimu talikoze mu mbeera yakusikangana miguwa nabitoji okujjako ebyobufumbo bye mwawulire bya yaliko ja kitonsaawo n'omulala. So amanya gaabwe bagayina good image. So omwana ono Esther abadde agezaako okubagamba amanya gammwe ati mwali gakuumye brand zammwe nga zirina ekifaananyi ekitali kibi ng'omuntu bw'omugamba who is Prince Omar who is Grace Khan tasobola kudescribinga abantu abo ng'asoosa bibi. So kankuwa akatambi kano gwe kennyini okewulirireko gwe ate n'agamba nti Viki ayogera obujulizi nga tewali just video eno nkusaba ogimpere like naye era nga nkujjukiza nti Hajjati Kaloddo alomba dduwa gwe wena asumbuyibwa ebizibu eby'enjawulo mu dduniya eno anoonya luzaalo passport visa tabifuna wabula akuyambako n'obifuna mangu naawe anoonya obutuuze mu nsi yonna gy'oli ng'olaba obikozeeko processes ebikyaluddewo contactinga Hajjati Kaloddo era ennamba eri ku WhatsApp. So ojja kubeera nga ofuna dibwamu kw'ebibuuzo ebitalina ansambula mubo. Vic Genius the songwriter I sign out kansooke nkuwe akatambi mu maloboozi Prince Omar ku simu n'omuwala Esther nga boogera ku mwana owa Grace Khan.
before even nga tannaba na kufuuka mwana. Kaakano katukawulirize. I sign out. Okay. So nga nkubira ggooli. Omukulu simu nga mugamba ate munange namawulire gempulidde. Ngamba manyi munange kinali nkubira nkugambe nali ntyo okugamba kyabaawo. So mukwano bambi mu mbeera ngeeyo igwe nga naawe nga gwe omuntu kiyinza kukulekawo. At least yalisoose kwogera naawe. Okitegedde? Zigamba omuntu omwana bonaabona ndi mu budde oba ki. Naye ate nze kamutonda awo nzira kubanga kyo kyonna kyonna kyetwakola twakikola nze naye. Era essimu yandisoose okuvugira nze ne ngamba munnaye goli kiriwo kiriwo. Kati about that ensonyiwa okusalamu ekirimi it could be nga yatya oba yapanikinga oba cause actually namubuuza nangamba I called him oba n'omuddamu bubi oyinza okuba nga wamuddamu bubi ayinza okuba yapanikinga okitegeera kubanga nange biyinza okuba nga byahapeninga. Sorry kansooke nkubuuze gwe wagenda okukitegeera kyali ki like when was that? It was Tuesday on nakamukuba essimu okuyimanya nayimanya I think on from my uncle back very mukadde. Okay kakati so kati Esther kyayinza kugamba olaba singa yali yayogera nga yagamba nze omuntu oba nze kennyini naawe kennyini tewandigambye oba yali yapaniking oba ne over that sequence gyandibadde naawe kennyini tewandigambye oba wandigambye ayagamba naye ate ekikozinga ne situation egamba naawe kennyini ogamba oba yali alowooza kino oba yali everyone among that situation in that gap yatukyadde mu social oba kakati Omal you called Omal kakati nze kyembadde nteesa nga nze tuli bantu bakulu si kyekyo olaba bino ebintu industry gye mulimu mwemanyi bulungi era nze kino kyensiba ngamba Grace mwewalanga nnyo ebintu ebyokukola amawulire amabi okitegeera naye ate ebintu ebyokukola amawulire oba mabi oba malungi omanyi wekiggwera mwekutuula ne muteesa ne mwogera okitegeera nabadde njogera naye ne mugamba you would agree on two things. One, osobola okukeepinga oyo omwana oba myaka emeka naye nga tewali nakimanyi not even a neighbor or two you are both tewali nasobola nakitegeera oba neighbor okitegeera. Yes, so me I was proposing let's sit we talk we agree about kiki ekigendo like making a decision mu ababiri because it's all about making decision. If you tunakira kumakanya to making a decision in bulamu bwamwe temukisobola naye ate mwe mutula ne muteesa bulungi nnyo mya ino Grace simubi Grace awuliriza okitegeera nze sikumanyi nnyo but like on her side awuliriza bw'oba omukutte bulungi naye ate ayina effujjo bw'oba omukozi like bw'oba omuleseke like omulaga mbu biki era still ajja playing that part because I know Grace naye mulalu mweyembeera. So me was proposing how about we sit we talk we sweet talk Grace tulabe ekiddako okitegeera kubanga ebyo byemutambuza kati olaba kyenkugambye nti of recently was it yesterday but one abo bagundi bazze gye tuli simanya ba manager who are they to you? They are nothing. Okay fine they are managers but they are nothing. It's not your blood okitegeera nandibadde nsuubira either Omal or Jeff Jetuli oba fetuje joli oba Grace ayogera oba ne brother kati olaba nganze wenkutte estimu like kyunkakaseeko. Have you got any call from Grace's friends? Anti katola Esther. Esther simu ngeno nawo okikubye. Nange najukubidde ggule. Nanjoga ene mugabo nane ggule kyo embeera gyotonzeewo nawugirako. Omugabo muno sigenda ku portrayingira bamuno baki nate nange nkubira oba n'eddoboozi lyange noba nga lisounding nga likyo bajja nkubira mu mbeera gyontaddemu that nange nkifunye out of suspense. Nemugana ne munango nansonyi oba munango oba nkubidde mu direction kyoba direction ki nate kyengeza kugamba kale kino kizze kati okiba nga kizze munange tuzze kutusaako kubanga nawe oli muntu mukulu kubanga gwakitula olwedde olina kyosazeewo exactly okitegeera kubanga olwedde ye aba masosalongo omukyala kakati nagamba omwana ngenda muzaala omwana sinagezako ebyokugyamu olubuto era nyala kubaanawoku namugamba kati olaba munnange sina buzibu munnange na decision ebyokoze
Nate munange gona nawe otasazisa era nga nawe osazeewo nga gwe omuntu gwomu era ngina kikulekera nga omuntu nga gwani omu